Bindyeba mufumbo mu America oba nedda? Bindyeba alina obusobozi bw'okutwala rape mu America oba nedda? Kituufu Bindyeba yawasa rape oba yali anoonya wakusula ng'ali mu vacation ye mu Uganda? Kituufu rape mukyala mufumbo eri Bindyeba oba baali mu kweryamu bweri? Kiki ekyagobesa rape ku Spark TV? Yali Mama Fiina, yali General Public oba TV nga yeyalabanga ekifaananyi kyayo kigwa? Eddie Mezaya okuva e Kalangaalo. Bindyeba alina ebisiraani oba nedda? Bindyeba mufere oba mubbi? Gano ge mazima. Ebigambo bingi ebyetoolooledde ku bantu abo ababiri, Bindyeba n'omukyala rape. Bindyeba teri muntu amumanyi era ekyo kiyenje, naye rape abantu bamumanyi abatonotono, era y'ensonga lwaki amawulire gabadde mangi. Naye saagala mulowooze nti amawulire gano gakoleddwa olw'okubanga Bindyeba oyo kiyenje. Rape akola ku TV, rape akola ku radio, rape azannya ebinnauganda, era omukyalo oyo alina companies zabadde akolera oba ze yali akolera nga brand ambassador. Abadde amanyi okunoonya ssente era ali mulayimulaiti mu Uganda. Yensonga lwaki Eddie Mezaya wadde ndi bize nnyo nsobodde at least okufikisingayo obudakiika nsobole okukozesa abantu bano ababiri nga specimen nsomese bannayuganda, abakyala oba abawala muddeemu ku magezi, mulekeraawo okwasaamirira. Era nammwe abavubuka bannayuganda, nammwe muddeemu ku magezi, mulekeraawo okwasaamirira. Njagala mumanye nti si buli ekimasamasa nti abeera zaabu. Nedda, ekifuula omuntu okubeera omuntu si bino ebigoye bye twambala, si ndabika ya muntu, wabula ekimuva mu bwongo. Bobi Wine Kyagulanyi si asinga okunyirira mu Uganda, tasinga bannabyo, tasinga babebe Cool, naye kwopimira abantu bano kyekyo ekibava mu bwongo. Bannayuganda naddala abakyala muddeemu ku magezi. Njagala bannayuganda bumanye abantu abasajja abamala obudde mu ndabirwamu ne beekuba ebizigo ne banoonya engatto ezisinga okumasamasa, ne batambula mu maduuka mu zibotiki nti banoonya engoye ze bayita fitting, abo babeera n'ebisiraani. Kubanga Katonda yatonda omusajja ng'ekimwogerera, ekimudescribinga nti gwe oli musajja, biri ebintu biri bisatu byokka, tekuliko ndabika, tekiriiko kyakwambala. Kyekyo kyolina mu nsawo kyekikufuula omusajja. Abantu bwe boolabirira bafaanana batya, ekyo kyekikufuula omusajja. Bazaddewo bafaanana batya, ekyo kyekikufuula omusajja. So si ngoye ze mwambala n'ebyo ebigatto bye mukuba, ebiseera bye mumala nga mutusitinga oluzungu, abantu balowooza nti muli bakitalo, ekyo tekifuula muntu kubeera musajja. Ate n'okwebaka ku bakyala abangi oba okwebakibwako abasajja abangi kireeta ekisiraani mu bantu.
njagala otulolemu omusajja ono bindeeba mu USA omusajja ono bamuwasa teyawasa bamuwasa nga bolaba omukyala bwabeera mu ndabirwamu neyekubakuba bikopagaalo simanyi yetaddeko biki alabike bulungi kati omusajja naye amale budde mu ndabirwamu alabike bulungi aba ayagala abakyala bamuwase nga bolaba bindeeba bwe bamuwasa mu USA omukyala yava mu US n'agenda Uganda okuwummulamu ba holiday makers oba mwe bimuyita abasama n'agenda mu kibaala n'asangayo bano abasajja babindeeba abakuba ebikalu abakuba engato nezimasamasa abalina obudde bw'endabirwamu abamala obudde nti banoonya ebigambo ebyakali mu zi dictionary boogera olulimi nga balunyoolanyoola n'agwa mu ttaano y'omukazi eyali alakasidde era yogayoga ng'awasizza musajja we oba mukyala we ng'amututte mu Amerika. Munaasonyiwa okukozesa ekigambo musajja we oba mukyala we kubanga nze bindeeba mulabanga Hermaphrodite. Hermaphrodite kye kitonde ekirina akasolo ak'omukazi n'akasolo ak'omusajja kubanga takola byabasajja balina kukola ba edimizaayo ate takola byabakazi balina kukola wabula ali awo naaga okwerabiri okubeera mu ndabirwamu ng'omukazi ebyo byabakazi naye ate abikola ye musajja yensonga lwaki muyise Hermaphrodite. Teriyo omusajja afumbibwa ng'alina ku bwongo. Omusajja gwe bawasa abeera Hermaphrodite nti ayambala empale ng'omusajja naye ate omukazi n'amuwasa naye ng'ate kyatondebwa nga fe abakazi tuwasa bawase ekitegeeza ono Hermaphrodite. Kati Hermaphrodite gwe bayita bindeeba tasobola kutwala rayipi mu Amerika kubanga ne boddira ekiyenje n'okiteeka mu lageji ye tasobola kukiyisa ntebe olw'obunafu bwe kubanga eri gy'alaga bamuwasa. Oli eyamuwasa bwamubuuza kino ekiyenje kyoleese okitwalawa era lwaki okireese ajja kuba talina ansa okuddako ng'asoose kusaba omwami we oli omukyala eyamuwasa nti maama oba muyita maama oba kati ye mwami sibitegeera nzikiriza ndeeta ekiyenje kyange kireipi mu Amerika ekitali kyangu era kitasoboka kubanga mwami bindyeba mukyala bindyeba gwe bayita Hermaphrodite oba gwe mpise Hermaphrodite talina mpapula za Amerika wabula ali ku visa. Teri muntu asobola kutwala muntu mu Amerika Bungereza oba wano mu nsi za Schengen ng'ali ku visa. Mu Amerika waaki obeera ku level eya green card obeera muzito bw'obeera ng'oli mukozi naye ate kakati okusinziira ku mwami bindyeba oba mukyala bindyeba ono gwe ntuumi Hermaphrodite si mukozi nti banaabeesinga ku status ye engeri gyakolamu emirimu nedda wabula mukyala amini musajja mufumbo ayamusole tasobola kutwala muntu. Rayipi e Uganda mukyala yali akola ku TV Spark TV ng'akola ku radio ng'azannya ebinna Uganda nga bwajjayo akasente akavudde ku radio najjayo akasente akavudde ku TV najjayo akasente akatono akavudde mu binna Uganda n'akwasaganya n'emirimu gye egy'okutunda botiiki ng'afunawo akasente ke era ng'alina erinnya binayise ebisiraani. Omusajja yeebaka ku bakyala abangi oba abakyala abeebakibwako abasajja abangi babeera n'ebisiraani kuba buli mwana bw'aba azaali oba munaaza eddagala lirye n'okusinziira ku families mwe tuva ogasse family eno n'ogattagatta families nga 10 zonna ne zikola omulagala guno ne guveeri emikisa n'essala n'ebitome ebigala ne bikola ekisiraani. Omusajja bindyeba simanyi omukazi bindyeba ono gwe ntuumi Hermaphrodite
ayingidde mu bulamu bw'omuwala gwe bayita rape, omuwala yeekolera ssente ze mu bbanga lya mwezi gumu. Erinnya lya rape abantu lye baali bayimba obuyimbi neriserengeta mayiro 4. Oyo tabeera wa bisiraani. Kyogamba rape teyejjusa olunaku lweyasisinkana Hermaphrodite bindeeba ate kukuba abejjusa lubeera lwantiisa. Omukyalo ono yali akola ku TV, akola ku radio, akola ku ki, ayina kampani zakolanga brand ambassador. Brand ambassador kampani zine zigwa nezimugoba. Kyogamba nti no teyejjusa olunaku lweyasisinkana Hermaphrodite eno bindeeba kuba yali afuna akasente kokuva mu kampani zine zimusponsoringa. Kampani nezigwa kuba tiriyo kampani za kukkiriza kukolera mu kukola na muntu atawa abantu balala bitiibwa. Ku TV ne bamugoba mu bbanga lya mwezi gumu. Ate kukuba yejjusa olunaku gwe bamuwa ddiiri ey'okulinnya okugenda ettake, ate nga mukazi watu yali ayagala okulinnya ku nnyonyi. Nyera bwagenda n'atomera Hermaphrodite. Munansonyiwa Ebenezer yandi munyiivu mu nsonga zino. Abantu bwe bati abalinga bindeeba boonoonye future z'abantu. Kati nga bwolaba omuwala gwe bayita rape bamuvumira ki? Tumuvumira ki? Lwakutomera ekikebe kye bayita Hermaphrodite. Naye ate naye ne munenya. Anyway, ku bakyala 10 abakyala 97 balinga rape. Batunulira musajja nnyambalayi, batunulira musajja ayogera oluzungu lufaanana lutya, batunulira musajja ebiseera byamala mu ndabirwamu. Kyova olaba nga bw'otuula ku nguudo z'omu Kampala ebiseera by'okunyuka ebyo okugenda ku mirimu, abakyala abalinga Honorable Nabbanja be bavuga emmotoka ennene, abakyala abalinga Honorable Nabbanja be balina abakuumi, abakyala abalinga ba Honorable Nabbanja be basula mu nnyumba ziri ze bayita posh. Naye nga weebuuzeemu ba Fabiola tebaliyo mu Uganda, tebakola mu mabaala. Lwaki Fabiola gw'otuukako gw'olengera obulengezi n'ettala n'eyaka, lwaki si gwe baawa owa presidential advisor kyokka ti ne bamuwa Jennifer Furufiga alinga ettako? Ekyo kyenjogerako nti Jennifer Furufiga ne banne abalala bagwa mu bakyala 3 nti ye tajja kweyabakibwako omusajja lwa ngatto z'ayambadde. Era yensonga lwaki ne Pulezidenti Museveni mu bonna yalondayo Jennifer Furufiga n'amugamba nti gwe nkuwadde oba presidential advisor. Abantu abalinga bwe batyo. Naye ng'ate egwe omunyooma mu ndabika mu nfaanana education eriro bannayuganda naddala abakyala. Ekikola omusajja si kweraba mu ndabirwamu. Ekikola omusajja si luzungu lwe twogera na ndabika zaffe, emmotoka ze tuvuga nedda. Ekikola omusajja ke akantu k'olina mu nsawo ke bayita money. Ekikola omusajja be bantu b'olabirira bafaanana batya. Ekikola omusajja bazadde bo maama wo afaanana atya, alya bulungi, yebaka bulungi. So si luzungu lwe twogera. Abantu bano benjogerako abalinga barayipi bazaala toto, for example, abantu abo ba Fabiola bwe batyabo be batuzaalidde abaana ababeera ku nguudo abasabiriza, be batuzaalidde abaana abatukuba obutayimbwa, be batuzaalidde abaana abaweereza mu mabaala, be batuzaalidde abaana abeetunda ku nguudo, be batuzaalidde abaana abatambuza obutwa. Kubanga baabazaala mu bantu olw'okubaanyirira, baabazaala mu bantu abamala obudde mu ndabirwamu, abamala obudde mu jjimu. Omusajja ategeerekeka obudde obw'okumala mu ndabirwamu eddakiika 3 obujjawa. Edimiza ya Seba Kamooto obwongo ne buyiiya. Bannange bannayuganda, njagala mutunuuliremu. Mu mwezi gumu omuwala ne bamugoba ku TV. Mu mwezi gumu bannayuganda ne bamuvuma bonna ng'ate abadde darling.
mu mwezi gumu kampani zonna zibadde zimusponsoringa ne zimuggyako ba brand ambassador. Onogamba ebyo bisiraani oba gibeera mikisa. Alimberimbye omwana nti agenda mutwala mu America naye ng'atajjukira mu America ye mufumbo baamuwasa. Is she wabula tali he is she hermaphrodite. He and she. Njagala mbategeeze bannayuganda ekintu kino tekituuse ku rape ate simeaninga rape ng'omuntu wabula nkozeseza rape nga specimen okusobola okusomesa eggwanga nti abantu bwe bati gye bali. Mwana gw'omuwala oba mukyala gwe sisita wa Edinezaya munnayuganda munnange okugenda n'abasajja abalinga balindeeba ageze n'omusajja akongola enseenene nakasero oba bodaboda oba omutembeeyi asiika amandazi afumba obuugi ku kkubo oba asima toyireti aba akusinga emirundi 10. Kuba omusajja oli avuga bodaboda ayinza okukulekera ekitiibwa kyo akulekera erinnya lyo n'osigala ng'okola emirimu gyo naye nga gw'omanya akantu kokoolya kamukene okusinga okulowooza nti ogenda n'envubu envubu etwale erinnya ly'olina rape tokyalina linnya tokyalina kitiibwa kampani zikuggweko ezibadde zikuyinamu hope bakugobe ku mirimu asigadde singa rape yakwanibwa akasajja